Wali bulungi nnyo. Mm, mm, mm. Nga bwe byali bindidde di alaninze nkugambye ndi mugumu ng'olwazi tekuli kweno app oba app ki ayinza kwogera kintu nekinkankanya bannange oba nekinkayo oba taliiyo muganda wange okitegeera. So social media y'abantu ngaffe abantu abagumu nti omuntu ne bwanakeera enkya nakuyisaamu eggaali ogenda sigala ng'oyimiridde standing strong okitegeera bro. So yoyo Derrick. Kati nkubuulidde ekituufu e Uganda nsingayo famire yange yokka sirina na bulamu nti oba misinga obulamu buno oba biki kiwulira ekintu ekyo wezitira ku kagambo kali England is paradise bwolozaako ku bulamu toyinza kulowooza ate kudda mabega. Alani okomawo ddi wano? Alani okomawo ddi wano? Richmond yali mukuleetayo. Ono agambye I hate Derrick now. Mukwano sirina buzibu if you hate me. It's okay. Butereevu nze kati wano nzijawo okuyisa budde naye ekyamazima mbadde mmaze oba nga wiiki bbiri mwana ne bwe mmanga ninayo ka vidiyo bakentaddeyo nyinza okukateekayo nenvaayo nemuviirirako ddala nenviirayo ddala okitegeera naku zo kati ndimu kuno okusoma mpolampola bwenti okitegeera nga bwe gambye I'm trying to make life better, so I'm focusing on me now. I'm focusing on me. Bwe mbanga mbufunyeewo obutonotono nja kukola ako kempulira kenjagala ku mutima okitegeera, just to keep the account okuba nti etambula, just that. Naye nga sikyali muntu oli agamba bannange kati kushootinga video camera stand misinde ring light no sakoleke no Alan ekyo ekintu kankikunyonyola bwe nti ekintu kyokwewummuzaamu n'okugwa kyanjawulo okitegeera, ate n'okugwa nakyo si kibi kasita oba nga waliwoko okitegeera, ffe twaliwoko nga ffe tuliko okitegeera, omuntu ne wabanga yagwa it is still okay. Tewali gwe batondera kubanga agenda kubeerawo paka bro okitegeera muganda wange, tewali gwe batonda kubanga agenda kubeerawo. Example ngenda kuwa abasajja ba Two Face, abasajja abo bayimba Nigeria nga bakikuba ebiseera byabwe, naye kati waliwo tuwuliriza ba Burna Boy okitegeera, ba Davido bani
so naye bali balina respect gye basigazeeyo nti basajja baaliwo ekintu bakiwanirirako. Nze gwe muganda wange nina bangi be inspirize ku app eno okitegeera okuviira ddala nga ndi aso yange ey'e Dubai nga banda ba TikTok nzikola ate nga n'omulimu gye guli nkola okitegeera muganda wange. Okitegeera muganda wange. Yes bro okitegeera so ekyo kyawo simabagwa simabiki ekyo tizitiro okay muganda wange nze siri wakufiira kweno app nagifunamu okitegeera so kati n'oyo aliko sawa eno kyalina okulwana ennyo okulaba nga abaako kyagijjamu ayinza obutajja Bungereza naye n'abaako ekintu kyagijjamu kyanasobola okutunulako n'agamba yes kino nakifuna mu kaseera we nalina erinnya ku TikTok nze Derrick ne bwenkera ne ndiritinga app eno I do not lose anything bro. Sina chenduzi nga nsobola okuluzinga singa mbadde ndi Dubai naye ndi ku ggulu ly'oku nsi bro. App eno ne bwe ngidiritinga I do not lose anything. Simo bubi. Don't just gezako kuddamu ekibuuzo kiri kyogambye ne munasima bagoba biki ffe twasirika busirisi without lwa nsonga zaffe ng'abantu okitegeera si mu bubi okitegeera. Alali eyo lwaki osokolayo nnyo bwotyo onange ogezaako okugira simo onambuziza nti kati nkola ki ku live. It is still my account. Inzize mbuze munange kati njagala okutegeeza ku app eno ninako abantu abanjagala ku oyo sisomye erinnya nenda bi just comment njagala nkubuulire ninako kuno ku app eno bayinza okuba sibe bangi nnyo ninako abantu abanjagala mu lo okitegeera app ekyali mu musimu yange I can do whatever I want with it naye sikyalina eri pressure gye nalinanga way back okitegeera. Alani ombuziza akabuuzo naye bulabika bukyalimu sindudde okumutunulako simanyi bulabika bukyalimu okiwulira abula Alani anyway accent erabika yo kituufu yakyukamu accent erabika yo yakyukamu. Alani yebale kuwa miliyoni wajiddamu mmere ayinayo ekivulu ye gwe naye mpozi n'ekirala lyamu voice munanga ali mu kujja wano eno ayina ekivulu nga 17 June agenda negwe eno show gye bategese ya Lyamu ye London tebangawo Lyamu agenda kuyimba na mu Nigeria bamutaddeko mu Nigeria gwe bayita Chike okitegeera it is east versus west va mu bino ebaleeta obuleesa abana Uganda bokka ne kati wano baleese mu Uganda mu Nigeria muziki ku muziki okiwulidde ekintu ekyo. Yes ekyaliya Alani eno ebadde live ne yageze nefuka interview naye mu bibuuzo biwambuuzizza nakunyonyerera enkugamba nti kati omuntu akyuka omuntu akula bimu ebitu kati
nga I upgraded nga nze omuntu okiwulira. Eh, iyo show wagiraba utagirako. Mm, Alani sikyabisobola ebyo kati. Mm. Leero nga wazze okyaginze. Eh? Leero wazze okyaginze muganda wange. Ze bwetyo nfiitinga mu buli style. Mpulira. Atha bannange gyali musajja wange. Bambi Derrick, next time come live with Muna. Bannange. Mm. Because bakimanyi mbeera ne Muna bakimanyi, that is kyekyo obulamu bwonna tubaddenga ne Muna. Si kibi okumumbuuza because yeah, they have a right okumbuuza okitegeera, naye nabazzeemu dda answer lwakuba abamu tebagiwulidde. Si kibi okumumbuuza, by the way, si kibi, naye abamu kirabika abamu tebabaddeko. Bannange Muna siri naye, si mu bubi siri naye, naye nga gyali ali bulungi. Muna talina gyakolera. Muna ali bulungi, that's what I can tell you, but yeah, basically kyekyo. Naye nga Alani obulamu bunyuma. Ng'oludde waluddewo bro. Abula Alani walina omuntu yamugamba mwanjagaliza muzungu. Alani wallahi nekyebalinda okugamba kidduse. Balina mugamba kipodde nga kinjotyo. Tekibadde mu Muna, kyembalina okugamba kidduse amangu ago. Oba kibadde ki? Sijjukira. Bwe ndikijjukira ndikikugamba oba nakikugambira ku WhatsApp simanyi, naye nga Alani nakugambye Bungereza esose nenkola akasusu byonna ejja bikola. Okitegeera? Okiwulidde ekintu ekyo? Alani ebuzo ogamba omu wabuwandiise wansi nga tonaba kujja ku live eno oba wali wabutereka dda? Wendi jjo wendi okitegedde ekintu ekyo.
era kigendera kubeera waate lwaki nedda kati ndi waka I'm home. Alani wannange owaaye bwe kiri ne Brenanga tuli mukunywa kwata ekikebe tubeere nga tubalansinga Brenda owulira eno Alani alina ebigambo musimanyi nyinza okukulanga omukwano nomaliza nga nenjogimpadde Alani bannange abampa ebirabo thank you so very much oluva wano nga mbijjayo obijjayo kyadde nja kukulaga ALLANCRUZ yesebo fubita emboozi butereevu kisinzira ebivuddemu kisinzirira bivuddemu naye nga bwebityo ne bwole binabiranga e Dubai sebo ebirabo ebyo ng'oluusi nfunayo dola enyingi bazi nafuna zalinga dola 10 ndowooza mu birabo nga mbikuŋŋanyiriza nali zikuŋŋanyiriza nali mbikuŋŋanyiriza emyezi nga5 nga nkola live ebityo ya so birimu obugumiikiriza naye abantu abasinga bifuna bwe bana bakola live buli lunaku babeera n'abantu you know naye nga ALLANCRUZ bu Brenda co-wife Brenda Bufumbo munnange Brenda Bufumbo Brenda is a British girl. Alani woli wagamba watya Papa's Sports Alani lekerawo okay nga wetwatuulanga tukola ki n'emmere ya Papa's Sport yatuwoomera by the way biseera bwe twabeerera e Uganda emmere ya Papa's Sport neya Haruna maani yali amaanyi nnyo yali nnungi nnyo emmere yatuwoomera nnyo gwe kyolina omumanya yali yakabi nnyo olusani twali gwe anko olusaniya lwa Haruna olwo naye lwatutambulizanga obulamu naye kakati saawa eno ndi eno ku bintu ebimu byenjigidde eno byesitega ensi Museveni gyatafugamu ennyumira eri wano ennyuma okufa Alani ndikulaga ono Brenda jangu olabe lugenda tunantetete mukulaga tegagenda kukulaga agakola bidiri babyogeze byonna nga bwetyo takulabye gwe tofaayo tobifaako n'ebigambo bingi Alani Alani England is paradise bro kitinde